erigema ssenyiga corona ki UNICEF batandise enteekateeka y'okutuusa eddagala erigema ekirwadde kino mu disitulikiti y'e Kabale naddala mu bitundu ebizibu okutuukamu omuli eby'ensozi wamu n'ebizinga okulaba ng'abantu batandika okugemwa. Kyokka Kabale ng'ekitundu kyetooloddwa nsozi na bizinga era nga tutuuseeko ku malwaliro ag'enjawulo agali mu bitundu ebizibu okutuukamu okuli Butanda Health Center 3 nga lino Kinyanyampindi n'ensalo ya Uganda ne Rwanda saako ne Bwama Health Center 3 nga lino liri ku kizinga ku nnyanja Bunyonyi. Newankubadde gavumenti efuba okulaba nga buli munnayuganda atuusibwako eddagala erigema ssenyiga corona wabula abakulira ebyobulamu e Kabale bagamba nti kibakaluubirira okutuuka ku bantu olw'ebitundu gye bawangaalira. Erwaliro lyaffe ry'omu nnyanja lirina obwato naye kugenda kukima abantu wabweru y'ennyanja kubaleeta ekyo kitutwarako sente nyingi ate ezitutalina. Tulina amafuta ag'okuteeka mu bwato. Balina okulinda amaato agagenda mu katale for taking commodities to the market baje nago we batuuka wano ate balina ogalinda paka we gakomerawo akawungezi. Those false beliefs, most of them they could ask and we tried to explain to them. So far now they no longer fear because as you see most of them they came putting on masks and they wash hands without even being told to. Abamu ku bantu mu disitulikiti eno bategeeza nti oluvannyuma lw'okubeera nga gavumenti ezze balambika ku ngeri y'okuziyiza ekirwadde kino nabo basitukiddemu okulaba nga babagema basobole okukyewala kyokka abalala ne balaga okutya nti bandifikkira olw'ebitundu gye babeera okubeera ewala. We don't have shops here. You may find that there are a lot of people here and they are getting some vaccines and yet at the end you find that because of many people they don't have food to eat. Ngwina bareteeza nkabajira kubashashamu kwenka bamweho bakija kweteza bagira tine kibabire nanye cyanzemereza kugiranyije kweteza. Omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona agamba nti minisitule yakwongeramu amaanyi ng'ekolaganira wamu n'ekitongole ki UNICEF okulanga bannayuganda bonna bagemwa. Tuzze wano okulaba oba abantu bali mu kufuna information gye beetaaga okufuna ate n'okulaba feedback abantu gye bawa nga bamaze okufuna vaccine ate tuli basanyufu ntino abantu basobodde okufuna information entuufu ate bavuddeyo okulaba nga beetanira vaccination. Yakulembeddemu ekitongole kya UNICEF Catherine Ntabadde agambye nti ekitongole ky'ebyobulamu UNICEF kosa ne World Health Organization baze basomesa abasawo ku ngeri y'okusomesaamu abantu okulaba nga babagazisa okwegemesa. Ojja kusanga nti ekitongole kino kijja kuyambako gavumenti mu kutambuza eddagala lino okuva gye livudde Buyindi lituuke Entebbe ate gavumenti erituuse ku district kati ku district ate district yeeyiiye era abo bekozesa emmotoka zaabwe oba okuyita mu bitongole nga ffe n'ebirala okubayamba nti bakola ki nti bajja okugemesa. Ntabadde agamba nti nga bali wamu ne minisitule y'ebyobulamu era bagenda kusala amagezi okulaba nga abantu b'omu bizinga bafuna entambula y'oku mazzi basobole okutuuka ku malwaliro bageme abantu ssenyiga corona. Okugema kubadde tetukunnatandika wano nga omulabye oba bwe twawulidde nti ebyentambula bigotaanyizza ebifuna ddala bino ebiri ewala. Bw'oba tolina mafuta kuvuga lyato eryo okuva eri gye tuvudde ku lukalu okutuuka wano kiyinza okukalubizibwa ate n'abantu okubayamba okubasombako. Mu kiseera kino abantu e Kabale naddala bakuliridde mu myaka batandise okugema obulwadde buno nga bano be bamu ku abo abeegasse ku muwendo gw'abantu obukadde 5 gavumenti beyagala bagemwe olwo etandika okuddiriza ku muggalo ogukyali ku mirimu egy'enjawulo. Farida Nakayiza ne Ponsiano Mukiibi, BBS Terefayina e Kabale. Mukulike y'abasasi baffe abayizi abatikkiddwa